This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Yeah. Hey. Ndoza tugenda kutandika kale bageza abamawulire wano ndio omuyambi wa HMDT wine okumegira sure ati bano nate musoganya mukolo gwaffe engeri gyekitereezeza tugende maaso. Ndiwo nga omuyimbi ate lwamuganda wange wafenna tuli bamboko, so I'm here to support a brother. Gamsanvu Daspia tugenda kusaawa show time. Nga musanvu kusabala naye nze mbadde ndudde okunywa ku mwenge na kusatu namba. Miki wayini ono. Ono mwana alina empisa kusokera ddala era twakubako oluyimba lumu olwekozeeko nga yayagala mpya ne mukamaani. Alibuka kwekozeeko oligitegeera naga nti ayagala gyetandikire kaakati ngenda mwezi musanvu. Mbasaba mwenna abawagira ekisawe ekyokuyimba nga temusosodde kubanga teyatengeerwa kakiri moja era bwenanga tawo nzijira radi kiwe wakali ekozeeko kamembe kabimbi kabeero kyatalunda badde okuza empaleegwa muserebedde lukanyeragala ku kyokwe katugenda kuzina n'abalongo nga musanvu mwanguweeko mikiwaini kuuma mutindo n'obutakoowa mulimu guguno abamawulire batulidde nnyo mwagala nyo mbonabonerawo oyo mubayita taata waffe Gerald Kiweewa bongerako nerya Sabanywi kubanga President of the Republic of Uganda drink and drunkard ekyo nemwami Museveni tasobola kumuganya kubanga yali obungi tumanyi waguvaamu wageerera naye obagayinga yitire kale ndowooza kekana akaseera twanirize omugole waffe Miki Wine Sumbadagasi ennaku z'omwezi nga musanvu jahazi. Bannange Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano olunaku olwaleero era nsaba okubeebaza obuteetiiririra wadde wabaddewo ebitatambudde bulungi naye ne musigalawo ku lwange kitegeeza nno njagala ebyaddala era nange njagala okutwala omukisa guno okubakakasa nti mbaagala ebyaddala okuva gye natandikira paka gye ndikoma ndisigala mbaagala. Omulamu ogutuleese wano olunaku olwaleero gwa Kiggulu ekiriyo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omwenda ku kifo kimu mu ggwanga kye bayita Jahazi Pia Munyonyo era nga nze gwolaba avimbira ku fulayi eyo tewali mulala. Ntwala omukisa guno okukoowoola mwenna buli amanyi Miki Wine, buli ayagala Miki Wine, buli ayagala okumanya Miki Wine, buli abadde tamanyi Miki Wine nga yandyetaaza okumumanya ne buli abadde tayagala Miki Wine. Kola olunaku jangu otesitinge jangu just ojjengoze kubega maybe oyinza obutaddayo kyekimu. Banaye mbaagala nnyo mbaagalira ddala era ndowooza katurisivinga ebibuuzo okuva gye muli naye era nga njagala okutwala omukisa okwebaza bayimbi bannange bannabitole bannange mwenna gye muli mwebali abatasobodde kutuuka mu budde tewali buzibu abafunyemu akatembo nabo tewali buzibu kubanga ffe weetuli n'abasobodde mwenna okujja mbeebaza mwebale kunkiikirira era mwebale kubaawo. There is always time for everything and there is always the right time. This is my right time. This is my perfect time. Tekitegeeza nti before mbadde siyimba nenze ntekinga buli performance gye mbeerako nga concert yange kyova olaba abantu bansanyukirako nnyo buli wembeera ngitekinga nga concert yange so naawe kikuwa ekyokuyiga omulimu gwo tolinda lwe banakucelebrating wabula celebrating omulimu gwo buli kaddeko oba ofunye ng'ogukola so that eno egenda kubeera nga bwonaabeera nti obadde okola
ne batuuka ne bakukuza wali mbadde nyimba 3 2 4 5 6 ne ku stage kati ngenda bayimbira ennyimba zonna olwo olunaku zonna webale nnyo webale nnyo embeera ebaddewo olunaku olwaleero nsuubira tesobola kuddamu kubaawo kubanga tunyonyodde oba twenyonyodde nze n'abakuumaddembe ne mbakakasa nti kyetukola kiri mu mateeka tewali kyetukola mu bumenyi bw'amateeka era ne mbasaba okwongera okutuwa obukuumi okutandika kati paka ku lunaku luli era ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda tewali buzibu bugenda kubeerawo kwolwo olunaku mujje tukyakale tukube embali tusaabale lwaki walonda ennaku z'omwezi nga 7 oliko ebyafaayo awo initially show yange yalina kubeerayo ennaku z'omwezi nga 2 September lwe lunaku lwe nafuuka taata nga njagala gidedicatingira bataata bonna mu nsi kubanga nze lwe lunaku lwe nafuuka taata naye bwe nagenda okubuukinga ekifo nga ennaku z'omwezi 2 tugenda okutuna kalenda ennaku z'omwezi 2 ngejja kubeera mande tewali bw'osobola kuyita ku kivulu ku mande so nembuuza olunaku nensaba bannannyini kifo bampa olunaku ng'ate era olunaku lwe bakola lwa Saturday nga zijja kubeera ennaku z'omwezi 7 era nensalawo ngende n'ekyo ennaku z'omwezi 7 abawagizi bange okukola olunaku Deteyo nga 7 era kuliko omuyimbi omulala aliko gwe bayise Gravity. Means nti concert agenda kubeera eyo neya Gravity. Are you ready byonna ebinaavaayo mu concert yo nti abantu bwe balateekamu politics tekiibayo nga kikosa concert yo nga saagala mwesigame nnyo ku politics kubanga eno show wabula si political rally eno show era tugenda kuba tuyimba nga nyimbira bannayuganda kubanga bwe bampagidde ebbanga lyonna wabaayo nze ekindwisizaawo n'okirala okukola ekivulu kubanga mbadde ndaba sinnaba kubeera comfortable kola kivulu ate saagala kukola kintu nga sikyagadde oba nga sikitadde mu maanyi naye nga nyimbidde abayimbi bonna nsuubira bonna abanamawulire you can witness so bwe nasalawo okuteekayo ekivulu kyange saatunuulira kintu kirala kyonna okugyako ekivulu kyange era mbadde nsaba oli ne baba bataddeyo ekivulu ku kivulu kyange ekindeese wano kubakakasa ku kivulu kyange si kivulu kya muntu mulala kubanga ino bano mu nsi muyinza okubamu ebivulu 50,000 ebirala naye kwolwo olunaku ekivulu bakiyita tusaabale ne Mickey Wine live in concert ku Jahazi Pier mutuufu bwakyo sirabangayo press conference eringa eno ndowooza kakitwale nti yaffe ya mukisa nnyo kulaba bakuumaddembe bwe batyo nga bazze naye good enough maybe they were misinformed baafuna information mu bukyamu kubanga ffe bwe bazze okutugamba batugambye waliwo laale ya politics ne bagamba nti ate tetwabategeezaako ne tugamba munnange twategeezaako ne bakama bammwe ng'amateeka bwe galina okubeera era sirabangayo mbadde simanyi maybe naye sirabangayo oli agenda ku poliisi nti bannange ngenda kwogerako ne bannamawulire kubanga mbadde nsobola n'okwogerako nammwe wange mu nnyumba era sisuubira nti bandizze mu nnyumba ne bagamba lwaki ogera ne bannamawulire so nsuubira buli omu alina freedom of speech mu ggwanga muno era nina eddembe nange okuexpressinga kyembeera njagadde eri bannamawulire webaleye Mickey Wine because ali what celebrating Mickey abadde mu industry emyaka mingi nasigala nga ayimiridde tewali mimbi aminako obuzibu bwe bannamawulire temuwulyangako mu ntalo zonna so asavice eggwanga lye Mickey abayimbi bangi bamulinyiddeko okubeera abakabi omanyi akayimba kaabwe ne Kenzo ke kamu kayimba Kenzo kamuteekayo nze mu career yange alina omukono munene nnyo okutegeera abayimbi bangi nnyo ne Pinky yakola naye akayimba different artists azze ngastaninga abajja ne bajja n'abavuuminga ne bamuyitako n'asigala nga ki ng'ali ku mulamu akipize discipline n'alaga ekifaananyi ky'obuyimbi kyalina okubeeramu mu entertainment industry yaffe so nze ndowooza kino ekivulu nze kibeeramu oba okubeera wano
to celebrating a Mickey Wine that he has been a good example to very many of us artists. Ostegera, Gino Sokwero Wakabi, Nosigalango in Pisazo, Nosigalango Likumulama, or College. So, Namusavu, Mickey again at Wimbila Wimbis Choka. Yes, together I'm celebrating, or I'm together I'm celebrating for serving the entertainment industry with desired respect. Yeah. So, today to celebrating a Mickey Wine because he's a nice guy. Ayakaliza abayimbi banne, ayina empisa ennungi, ayimba bulungi, and asavinze. So, wano tujjamu celebrate tumugambe nti no Mickey Wine, omulama gw'obaddeko mutuufu, era tuzze wano mulungi okulaga nti no kyoliko kituufu, era twagala ba artists batambulira lisi mu footsteps zo. Yeah, man. Nti ne byenna biyimba nabo. Munnange bonna bayimbi. I appreciate talent. Simba na muntu just for just. Wabula nyimba n'omuntu kubanga ali talented, kubanga ffenna tulina kye twegattako. Bonna balina kye bangattako. Era bonna bajja kucelebratinga lunaku olunange. So, nga bwe nabagambye initially nti I invite everyone ku lunaku olwo. Buli omu waliwo ne bemutalabangako nga mugenda balaba ku lunaku olwo. Waliwo ne bemwali mwerabira nga ne mugenda kubajjukira ku mpaka ku lunaku olwo. Era nga njagala okutwala omukisa guno era okwebaza ba sponsors baffe okusingira ddala minisita okwebaza mukulu wange ono. Najja ne mutuukirira ng'oluyimba lwe lwannyumira naye ng'ate nze nina idea endala ne nzija ne mugamba yagamba mwana gwe nkwagala tugenda ddi mu studio enkya tugenda tukola oluyimba ne lugwa era mugenda tulabako olunaku sebo mukulu tunakubamu tewali avunaana kubanga kyabwannannyini omuzungu akiyita intellectual productivity. Sawa. Yeah. Bannange mwenna mbeebaza, simanyi bwe nyinza beebaza naye mbeebaza okubeera n'omutima omugumu kubanga mwandibadde mugwambala nga mulabye ensasagge naye musigaddewo temuguze enjingwa. Yaman, tusigale bwe tutyo ne ku lunaku luli tuwaba batiisa. Waliwo okwemulugunya kwembadde nteeka ku social media nti waliwo amamotoka gatambula nga tegaliko number plate nga gagenda gasalayo banners zaffe. Naye kyengezaako bakakasa mpozi nga n'omumwa gwange mugenda kusalako ate bwe munaasalako omumwa eddoboozi liva eno mpozi nga naye mugenda kunsalako obulago naye bwe muba temusobola kusitopinga bigambo bino kitegeeza temusobola kusitopinga abantu kujja era bajja kujja lazima kubanga simu mugenda okubawa ssente z'okumpagira. Beebaza nnyo basponsors bange bakyali bangi waliwo Sula Birungo afumba enkoko ewoomaawe President Robert Kyagulanyi Bobi Wine ye yanfuula kikyendi oweerabira gy'ova tosobola kumanya gy'ogenda. Kino sisobola kyekwekerera kubanga n'omwana ne bw'aba awasa buli omu yandyegombye nnyo kitaawe abeere ku mbaga eyo ng'ayambaza munne kadaali. So olunaku lwange olugenda kubeera lwa mbaga era nzikiriza era nsaba nti olunaku luwabeerewo emirembe. Nze agenda okuyimba era mwenna mutunuulire nze agenda okukola ki okuyimba kubanga lunaku lwange naye nsaba nnyo era njagala nnyo buli muntu eyandaba nga ntandika kitegeeza otadde ettofaali ku bulamu bwange bonna babeerewo batuule wali ebisigadde mu bikwasa Mickey. Kale kubeera balyaza amaanya kubanga kuliko omukyala tanaba kuwugira muwe eddakiika n'ezibanga 3 ono tayinza kutoogera enteekateeka rehearsal natandika dda ate enkola ziri ezimalayo ze baayogerako nti muliwulira abaana nga si ba bulijjo era nga lugenda kubeera olwo olunaku mugenda kulaba ate kati olaba mubadde mujulisa ono kati mugenda kuwulira oli bwagenda okuwanda sulubada kwolwo olunaku nga 7 September. Rehearsal zatandise dda era mugenda kumusuubira magic. Mugenda kusuubira magic kigenda kuba kyakabi nnyo. Sabula embaga anti bwe kaseera seeyongerako twanirize mukulu waffe soko w'omukyala. For the love of the Ugandan music industry kubako omula mwenna
nakuza omwezi nga 7 sinandesa bagamba kirala mujje ku jahazi pia tuwagire Nicky Wine abaana b'embogo mwena zibasaba mbalagala nga 7 tugenda ku jahazi pia ani ombalagala kikige nina roza tusooka etonda ako tasobodde beera mu mwadde oba kamputusiza mukama wange mpozi era nsaba okulanga ekifo kino abakituwadde bakituwadde ku bwereere ne batutegekera ku bwereere oba ofunye akadde oyitako aneekamokya si waabayaaye si waababbi nojja nolelaxingako nofuna akokunywa akakufo kano bakayita tips kamokya mukalabe namu abali ku tv bakayita tips era bwojjawo osobola okubawo ngaoli tips mukulu waffe ediyawo ssebo tukwaniriza akazindalo kaako obudde bwatukutukutu mbadde nayinza enyamiizamu nsanyusa abasebe bajjaho munsonyiwe mbadde ku kifo eri ntawa nga badde antumye ngawo ebituuseeyo ate naye tusanyusa okubanga ate mutwegesa amaaso nga tulaba headmaster Sulubadabi kwai abalage kikyayinawo oyakyomuza yambatikiza nti on behalf of the family fenna yetuli ngujjuvu ate nga mu family abadongo mumanyimu nga bamekolooza buli yali akutte ku ndongo waali kubanga Nicky yaddiridde asembayo obuto Dax Vibes so tuli so blessed my young brother nti okikubye ate nkuba gyokikubamu omanyi twaliko Masaka ali mwami kiweewoona n'abaako engeri gyannyonnyolamu engeri gye bayimbanga ennyimba ez'abantu abakulu nga ne bw'aba alina ensonga bwagituusaayo agituusaayo netuuka kwetuukako nebuuka omuto nze ndi blessed nti mu chip nekiyita chip market oli gyalonda omanyi hiti weweebuze abantu bakwata ku busubi n'agamba ddala esiganziyemu empale naye Alice Nicky anonyeza hiti mu mugubi n'agifuna ng'ate tawemudde kankireze bulungi bwekityo nti ffe ng'abayimbi kitukwatako nnyo ng'abakulembeze okuba nga tugayidinga society omuyimbi omu yagamba nti obuzibu bwava mu nduulu naye akuba endwaliza okuba nga akusunga oba nga akola ekintu ekyenjawulo bwekityo so nze nganze okuba nga tuyinza okuba nga twawukanya music nze gwenkuba nemigwayi nigwakuba but era sisobola kulimba lwa mikwayi nenesitala bane nga mwana vaawo atuuse ku stage so tukoowola abantu bonna abalowooza mu ndowooza eyo ate bajje tubakuba omuziki nemukeera mwenye nziramu okwebaza Saluka TV mwebale kunzikiririzaamu ne Next Media yonna webale nnyo ekibuuzo ekyo ssebo ekisooka mu byonna guno gwe mulimu gwange mwenfune ekyokulya ffe waffe twagala nnyo okubeera straight oba kaneeyogereko nganza omuntu njagala nnyo okubeera straight ne speaking about the bush kubanga oba ne siitayita eri kubanga nina kyenjagala mu bantu kyenaabakolera nkibagamba nekyesibakolera nkibagamba ate saagala kukola kintu olwokuba ndi ku pressure ekisooka njagala kusooka kutuukiriza mulimu gwange ekyokubiri nange njagala kusanyusa ku bantu bange nga bazze kubanga bampagidde ebbanga ddene kakati ebijja saagala kusoundinga my own trumpet nti Nicky akoze kino kubanga nze sigabira mu ttaala nebwemma nkola ekintu sigabira mu ttaala ne buli wamu gwe nnyambye sijjangako mu mawulire mu biwulirabulizeeyo mu nkubo nti Nicky Wine ayambye ono so kati nange kwolwa olunaku nsaba nange mujje mu nnyambe badde nsaba kwongerizaako ekisooka abasawo nnyo okwagala ssente zomuzeeta
Ekyokubiri abatera okulinya ennyonyi bakugamba ne bwoba olina bebi nga gw'olinaanye esaba y'okutako masiki osooka n'ogitekako ggwe osobola okuba n'obufu obuyamba. Oba tulina ssente osobola kukola ki? Obuyamba. Ensonga eyokusatu, oba tulina ssente ojja kuba ne principles z'ogenda osabirize. Mukitegeera abayimbi abasinga beeyambula ebitiibwa byabwe ne boogera ebyatayagala lwakuba baagala ki? Kakati ffe family yaffe on that behalf katutobe tuyimbe muzituwe nga tusigadde ku nsonga z'omuntu wa wansi. Ground TV 100% entertainment.